Ekiri mu Dwaliro ewa Ssegirinya Sibilungi wabula abasiraamu babanzeewo enteekateeka nnamutayiika etaasa Ssegirinya okuva mu bulabe mwali ampuliriza omuliro gukutte ekizimbe mu kibuga Kampala ebintu bya bukadde bisaanyeewo. Bobi Wine tali siriyasi, bw'aba tali siriyasi gwali siriyasi okozeewo ki? Tulese ebigambo bino osobola okubeera ng'obitegeera bulungi. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina obubaka mu ngeri y'emu. Betty Nambooze bakireke avuddeyo bw'atyo n'alaga gavumenti butya bw'erina okuleeta abantu abaawambibwa na ki kyeteekeddwa okukola. Byonna tubikuŋŋaanyiza era tubirina tugenda kuba nga tubikutuusaako. Tubaanirizaako mwenna gye musinzira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course mbeera Sajjime ne muganda wange amanyiddwa nga Kobs kababuuzeeko ate tuseetule muganda wange. Ya nga ogambye tuseetule embalaasi nga bulijjo abeera Kobs ne Sajjime tutuulawo okubaako ensonga zetuwemulula mpola mpola. Yes, bwe tubanga tutandikiddewo mukwano gwange atuwuliriza njagala tutandike omanyi endonga abantu bwe balaba ennyimba balowooza byangu. Balaba kayimba oli n'akanyumirwa n'akafiiringa omwana yayimbye okitegedde naye ekibeera emabega mu studio wabeerayo amaziga ddamu kola bwoti kakati katufune omu ku baproducer b'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine amanyiddwa nga Pademan yabbanganya ennyimba ze era ne concert zino online ziyakolanga ewaka. Yes, njagala kugirya naawe kakati njagala tulabe kyekibeera mu studio. Waliwo Rasta yayimbye akayimba k'obwavu buluma. Rasta yayimbye oluyimba ne lugana okugwa n'akaaba. Rasta yakakala obwavu ono Rasta oba njagaye yabadde ku mutwe. Katsoka tufune Rasta ono. Yo Rasta. Kati tuni yaffe bagiyita batya? Eno bagiyita yalambi. Mbi nnyonnyonnyo egenda kuba hit. Njagala otereyo engoma awo nsooke mba kuwemba. Kale tulembe. Yo! Ono lwabuyitse lwaga poti. Akuba lwaga abamu ne beebakana bakuba n'amasasi. Wulira wabula yalambi nnyo. Yalambi! Olumbuze yalambi nnyo mwana. Eda soko gy'engoma. Soko linde. Yalambi. Nateekayo ngikube. Yala zannuma. Ako pade gizeyo. Teka yengoma nkube yala. Pade yala ziruma. Ho. Banange. Mama nze. Yalambi. Kati nze nkubuulira nga yala jakuba. Pade soko linde kayimba kakaleke nakakuba olulala kale Oh my God. Kacholo liba balita batya. Man. Okay, oyo ye Rasta. Kobs enkya y'olunaku olwaleero essaawa zibadde 2:30 omuliro gukutte Stehol mu kibuga wakati. Okusinziira
kubabaddewo bagamba nti omuliro gutandise ku ssaawa 2 kyokka ate poliisi yeegamba nti ssaawa 2:46 babakubidde essimu ne babategeeza nti omuliro gukutte. Yes, era ekiviiriddeko omuliro guno okusinziira ku poliisi egamba nti waliwo ka restaurant. Yes, mukawulidde nga gaasi awunya. Yes, kati of course restaurant bafumba ate gaasi nga poliisi weegamba. Yes. So katulabe katono nnyo ku bibaddewo. Abantu bafiiriddwa ebintu bingi okusinziira ku bye tugenda mu maaso n'okuba nga tulaba oba tufuna okuva eri ku Stewall. Kikakasiddwa oba bakakasa nti waliwo n'abantu ababadde balemedde munda mu kizimbe, so ne bagezaako okuwalampa naye ng'omuliro ng'omuliro gubagaliddeyo. So katono nnyo katufune ku mbeera eri ku Stewall, wabula nga kigambibwa nti ebintu bya buwanana bisaanyeewo. Of course Stewall gimanyi ebirimu maali eba nnyingi egenze, okitegeera. So maali eba nnyingi nnyo, katufune embeera eryo ebaddewo ate tweyongereyo mu birala. Mubaddemu abali uli abuuka ayiya So eyembeera ebaddewo enkya y'olunaku olwaleero ebintu bingi bitokomose, naye ekisinza okuneewuunyisa Cobbs kwe kubanga faya ebadde tennatuuka naye nga faya eri awo kumpi. Yes, faya weeri ekizimbe kiri awo waggulu nakasebe kishegedde faya eruddewo okutuuka ekireetedde abaliraanwa abali okumpi awo okufuna bucket. Omanyi kyekitegeeza ekizimbe okuba nga kikutte omuliro ate gwe n'ofuna atuwuliriza ekyo ekifaananyi kyolaba ebyo byolaba byogenda mu maaso n'okuba ng'olaba beebo banneyiba abalungi abagezezaako okutaakiriza omuliro, naye okimanyi nti nno amazzi gafuuka amafuta mu muliro omungi. Yes, bw'oyiwamu bw'oti gubumbujja bubumbujja. So bwe batyo banneyiba abalungi nga balaga solidarity, poliisi anti eganye okutuukira mu budde, ne poliisi eri kumpi awo, eri kumpi nnyo. So tusaasira abafiiriddwa ebintu byabwe. Omuliro buyinza obeera obulagajjavu naye okusinziira ku poliisi kyetugambye nti gaasi. So tuyinza obutabawakanya nnyo yeti nti tetubaddeeyo, tuyinza obutabawakanya nnyo. So bebo banneyiba abalungi bakutte zibaketi ne bagenda mu maaso ge mazima kozi kiraga nti ku ssaawa 2:3 ate mwe ne mutuukana mu 6. So waliwo obugayaavu naye era tewali kyebataasizza. Omuliro gwakira eddakiika kumpi 2 oba tolina kyosigazzaawo. So twagala kubeera nga naawo butereevu atuvaawo. Bwe tuba nga tuvuddewo njagala mukwano gwange obeeko kyotegeera. Abantu bangi bali mu criticizinga Bobi Wine, okitegeera, era bagamba nti Bobi Wine talina kyakoze. Bobi Wine talina kyakoze, naye njagala katono nnyo tubeeko akantu ke tutegeera oba ke tuwulira mu baganda baffe. Bobi Wine talina kyakoze. Yes, kanzikiriziganya naawe n'endowooza yo. Omanyi buli muntu endowooza yo kyekyobugagga kyo, era weegenderezanga endowooza. Buli walabanga either oli mwavu, checking endowooza yo. Buli walabanga olina wootuuse, endowooza yo endaba ye ey'ebintu yekuleetera, okitegedde. So Bobi Wine tali serious bwe bagamba waliwo omuwongambe kiwempegonu nti Bobi Wine tali serious.
era agamba nti bagamba nti aliiridde abantu obudde nga talina kyagenda kubayamba simanyi okitegedde talina kyazzaako talina kyagenda kukola era tasobola kufuga Uganda nejjukira tetunoonya mufuzi omufuzi atutamye twagala mukulembeze okitegedde yagamba mufuzi okitegedde neffe twagala mukulembeze so kakati waliwo munnauganda avuddeyo n'ayanukula ekibuuzo kino saagala bannaaye ffe tukyogereko wabula njagala mmwe kennyini muwulire ebigambo bino njagadde nnyo engeri gy'alusa olugero luno okitegedde so nsaba tumuwulirize waliwo omusajja omu akoze statement eno waggulu wano n'abalala bangi balina endowooza bweti eri waggulu wano nga balowooza pulezidenti waffe his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu tali serious era byakola agenda bamenya omutima kambawe abantu abatali serious bye bakola kankuweyo ekyokulabirako kimu olaba omusajja gwe bayita Charles Senkubuge siyaasa oyo akola ku Salt FM akola ne full figure oyo omusajja yali w'amaanyi yaddira lumunga ali ne banne mu gibanyumiza n'agamba nga asaga nti agenda kwesimba okuba president banne ekirowoozo kye yakireeta banne ne bamuwagira n'akireeta mu bantu bw'akireeta mu bantu n'abantu ne bamuwagira n'akola campaign obutakulimbanga agenda kulya owa president sinaki abantu bonna baamuwa obwesigwa bino mbijja mu katabo ke ddaala ku ddaala ke yatuuma eddaala ku ddaala mwabasoma naye omwami oyo ekirooto ekyo kyali tekiri serious kyali serious n'akatono baamutiisatiisa agamba mu bigambo bye ne batuma taata w'omuto ne batumaani Nobo Mayombo yali akyaliwo nga tannafa tebannamuwa butwa ne bamutiisatiisa mu bigambo bye byennyini kyali Senkubuge siyaasa agamba baamutumira emmotoka ezimutwala mu State House n'azirinya n'agenda mu State House omukulembeze Museveni n'amugamba ebigambo bino wammanga mu bigambo bya Charles Senkubuge siyaasa nti gwe tonnatuuka kubeera president sooka ogende ewammwe weesimbeko ewammwe bw'omala okwesimbako ewammwe mu member of parliament ojja kudda kuba president yayiwayo abantu bonna ne bamuwa ne ssente ze baamuwa zaatayogera mu katabo ke n'ayiwayo abantu bonna abaali bamuwagidde nzijukira mu katabo ke ne yali electoral commission chairman mu biseera ebyo yali Badiu Kigundu yamuyita n'amugamba nti omanyi nti olina possibility eri obukulembeze bw'eggwanga nga buli muntu yenna atidde kyova olaba temumwogerako temumumanyi kati yereducinze to the level of full figure ne badda ne ku pano ne full figure ne bakubaganya ebirowoozo and he was a great man he had a very great idea bannayuganda tebatukooye kaseera kano tebatuukooye biseera bino baakoowadda naye nga banoonya omuntu omwesigwa so kati gwe alowooza nti Kyagulanyi si mwesigwa ekyokulabirako kyekyo Kyagulanyi ayise mu bingi nnyo ku lwaffe bannayuganda abatalina bwogerero so tubeere bagumu oyo omusajja nze mwesiga n'obulamu bwange mwesiga n'omutima gwange kubanga ndabyeko mwabasome ebitabo musome ndabyeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is my president for life. Okay. Akoke katambi. Yes. Kobzi. Njagala kwebaza omwami oyo ayanukudde bulungi. Kubanga omuntu okuva ku level eyokulowooza obukulembeze bw'eggwanga
n'olemerera okubeera MP n'owunzika ng'okola ku TV ya bugingo nga gwokola naye program ye full figure oba ogudde ebitundu 10 ku 10 kitegedde byebyo ebisajja ebisirusiru omanyi oyo Chelsea James Senkubuge so balina omuzannyo gwe bazannya ojjukira ku lumbe lwa Katolo bwamanga bagamba simanya twazannya omuzannyo mulungi nnyo gavumenti tuteekemu ssente baguyita ceasefire okuvuma ceasefire okulwanyisa gavumenti ceasefire n'engamba bazannya emizannyo mingi kati awe like tumuwe ekitiibwa okitegedde tumuwe ekitiibwa tumuwe ekitiibwa ne waliwo tutakimuweera ng'okola ne full figure ate nkuwa ekitiibwa ate nze nganze abajjajja wange Senkubuge siasa yes kakati bwe tuba nga tuvuddeko ewa Senkubuge siasa saidi zeeyo twagala bategeeza nti muganda waffe Muhammad Ssegirinya embeera y'obulamu bwe mwenna mugimanyi si nnungi embeera y'obulamu bwe butabeera nnungi akatambi akasembyeyo okuva mu ddwaliro keeraliikiriza atuwuliriza waliwo ku ssuubi ne katusooke tulabe essuubi tetutegeeza nti obulamu buteredde wabula waliwo enteekateeka ezigenda obbeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno katusooke tumale okulaba akatambi ka Ssegirinya akasembyeyo bannange kanakuwaza Ssegirinya yayina eddoboozi Ssegirinya yayogeranga nga teyeerya ntama naye kati essaawa zino kaŋŋambe nti abakimutuusaako ekyo katusuubire nti muli basanyufu naye era katusuubire nti ensi mugenda giwangula muli bayimoto muli bayimoto mugenda wangala emyaka 8 nga nfudu kale katubasabire nammwe kasooke tulaba akatambi ka muganda waffe Uganda manya Ssegirinya Muhammad mpaka wa parliament na kitundu kya Kawempe no wadde ngero mu bidwe gubeera era Sibilungi nsaba na Uganda mumusabire munange enterere wakati nafunyemu n'okwerabira omuntu ajja olinamubuuza nti ani abadde wano nga sikyamujjukira kyokka ng'ate wazza atenze mu n'amanya genze ng'ogedde nga nafunye ekizibu ekyo munsabire baganda bange benanterera komewo munnomu wakati embeera gye ndi musimulungi era mbi nnyo munsabire nga benanterera nzire engulu naziremu nkola emirimu gyange bwe mbadde ngikola kati embeera gye ndimu sikyasobola kukola mirimu gyange bwe mbadde ngikola bbanga lyonna ebalire nteeke mu ssaala bonna banteredde erimu nga tugitambuza bali mutawaana era kyensaba Katonda nti nterere kubanga nasigaza ssaala ate n'abasawo kubeera nga bankolako nzijanjabe mbe nga nsobola okuwona nga zibitooko naawe siri bulungi bubi nnyo nafunye ekintu ky'okwerabira omuntu ajja nankyalira sikyamujjukira olubuto avaawo nafunye ekizibu ky'olubuto lunzimba lunuma nemba nga siri bulungi egatotale siri bulungi kasi netaaga ssaala abantu okubeera nga bankwatizaako natereera baganda bange bambadde omusajja akola emirimu gyange nga mpeereza abantu bange nga tebakompulayini nga tebatoma kati kendi ku ndiri batandise dde okukaaba suga buli wali tebakaaba yembeera eyo gyendimu nemunsabire sobola okutereera oyo ye Ssegirinya kati awusajjime nzawe obusungu bwe bunkwatira omuntu w'omuganda nga Senkubuge omuntu w'omuganda nga basajja mivule omuntu w'omuganda n'olabira ddala nga munnoowo omwana wa Nambi tebabyogerako Ssegirinya tebabyogerako bamala mu nkomyo emyaka egikunukkiriza mu ebiri emyaka 2 mugamba nti Bobi Wine tali serious tayagaliza nsi ye ne mulabe ebyo tuwogerako gwe bawagira yali mu kucunya bano kyokka ate gwe bawagira n'owulira ebisajja ebigwagwa wagamba nti n'abaana ba Nuupu bavuma awo tuvuma ki kakati
waliwo enteekateeka ezigendereddwamu okuyamba muganda waffe Muhammad Ssegirinya era ng'okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna gano gavuddeyo olunaku lwaggulo waliwo special dua prayers egenda kubeera ng'eweebwa Muhammad Ssegirinya era egenda kubeera nga egenda wali muganda Kawempe Mbogo Mosque Kawempe Mbogo Mosque bagenda kubeera nga bamusabira egenda yes lwakutaano essaawa 6 yes lwe luno olwokutaano nga 15 so ffenna tubeereyo ewa muganda waffe tumuyambe ne bwe kiba kyetaagisa kusonda buyambi tubusonde yes era okusinziira muganda waffe osobola ogenda ku page ya Facebook eya Ssegirinya Muhammad fans page genda kuziriko nyingi ne kuliko eya Ssegirinya Muhammad fans page olabe kuliko enamba y'essimu ebisinga kaawo osobola okuba nga obitege waliwo dua egenda okubeera nga etegekebwa so bingi bye tujjukira ku Ssegirinya eddwaliro eyavaayo n'atutegeezera n'atugamba bulungi nnyo nti bwe yali mu kkomera eddwaliro lino gavumenti yali ggala era n'agamba talina gwanenya okitegedde so n'agamba nti talina gwanenya Ssegirinya obulamu bwo bwa mugaso era tusaba Mukama Katonda omulungi ow'ekisa akusaasira owone oddemu weeyagale oba ebyobufuzi obivaamu n'ekikulu owone ekyo kyekikulu obulamu kyekikulu okitegeera so twagala kubeera nga baganda baffe tweyunga ku katambi akalala Ssegirinya tumumaliriza twagala kubeera nga tweyunga ku katambi akalala ampuliriza ekiwamba abantu kyo weekiri tetujja kukijja wago ge mazima wabula waliwo era abalwanyi okakasa nti ekiwamba abantu kino kivaawo Honorable Betty Namboze waliwo programu gyabaddeko olunaku olwaleero eri ku sanyuka n'abaako ebigambo byayogedde n'awa n'amagezi ampuliriza ebyo byonna nga bigenda mu maaso awadde amagezi General Museveni okujjako ng'okutegeera kwe kunabeera okuzibu mu bafuzi ba Uganda tetubayita bakulembeze wabula mu bafuzi ba Uganda agamba nti enteekateeka ennungi ey'okuteekateekera abantu mu gavumenti eno esaana eyongerwemu amaanyi General Museveni ng'omuntu obuyinza abuwummuze aveeko mirembe aveeko ekituufu mwayi Museveni takyalina kirungi ayinza kukolera ggwanga eggwanga limulemye okukuuma buli kimu kimulemye kati akolako eggwanga liganye ate teriganye lyagaana lyagaana katalina kirungi kyayinza kukyusa kyayinza kutereeza talina obusted progress talinayo kirina kimu era nze sisuubira nti General Museveni akyalina kyasobola okugatta ku Uganda si mu bubi tetwogera nti ki wabula tuwogera okusinziira ku bakulembeze abaludde mu buyinza amazima gali nti batuuka nga bali stark kye balina okukola kwekuumira mu buyinza naye nga tebalina kiddako kati pressure ye tekyamuyamba okitegeera pressure talina kyasobola obwongo bwe tebukyasobola kusukkakaawo tewali weziba notisi zaabula yaggwesa kale katubalekere Honorable Namboze mubadde balabi balungi tutambudde ne Sheikh Ashraf musomi wa dua munoonye kayina ebizibu ebyenjawulo atalina tokuba wabula Sheikh Ashraf akugamba nti jangu akuyambe jangu akutaase ku bizibu teweesisigiriza ebyo bye mubeeramu mbusimanya biki bye bibasibye mu mbeera gojja kubeera ogambe banandaba bate banaakulaba batya nga gwoggwerera genda bakuyambe kale katubalekere Honorable Namboze ne tugamba nti nno ebbanga lye tumaze nga tukozesa amakubo amalala okubanja abantu baffe ababuzibwawo mu biseera bya kampeyini n'ebiseera ebyaddirirawo era abakyabuzibwawo n'okutuusa ne leero n'abantu abatemuddwa si mu byabufuzi byokka ne bannayuganda abatemulirwa ku nnyanja era abasibwa era ababuzibwawo n'eyo mu byalo ku nsonga endala kituuse ku level etakyaguminkirizibwa nga twagala gavumenti to account ne tugamba nti fenga opposition it was time for us okuengaging kye bayita activism mwene ensonga activism nti oteekamu amaanyi amalala agagenderera ennyo okukwatagana n'abantu
okusinga ennyo nabano boyogera nabo ku ssaawa eyo nga issue olinga agamba nti ebintu bino bisusse obw'omulamuzi eno gye mwatutuma mu pulaani ey'obuntu bulamu ey'okutuula ku mmeeza first of all tugigezezaako exhaustively kakati twagala ensonga eno erekeraawo okuba eyaffe palamenti yokka neefuuka ey'abannayuganda yonna so ekkuba eryo bwe twalitwala era nze njagala kukkiriza nti waliwo progress ebaddewo ekisooka kya nnaku nnyo era njagala kusaasira abantu be babulizaawo abaabwe abalina abaabwe abatemuddwa abalina n'abaabwe abavundira kati mu makomera gweoyinza obutamanya nti abantu abakwatibwa n'omukama oba omusinga wa lwenzululu mwekaseese abasukka mu 150 n'olwaleero bakyali mu kkomera oyinza obutakimanya nti n'olwaleero okutuusa n'olwaleero tewabangawo mukisa gwonna gwa ggwanga regime okukola accountability ku bintu ebyakolwa ekaseese oyinza okuba tokimanyi nti n'okutuusa n'olwaleero gavumenti ya Uganda tejjangayo report nakola accountability ku kufa kw'abaana abayokyeddwa mu masomero ag'enjawulo ng'otandikira ku beebuddo oyinza okuba nga ku ssaawa eno okyerabidde nti gavumenti ya Uganda tekolanga accountability ku kujja kw'amasiro n'okuleeta alipoota eyava mu kubuuliriza ekyavaako okwokya amasiro n'abantu abattibwa mu kaseera ak'okugenda okudduukirira enduulu z'amasiro oyinza obutakimanya nti n'okutuusa n'olwaleero gavumenti ya Uganda tevangayo n'ebeera clean ku bantu abayokyerwa mu biyumba by'eggaali emukula kwegamba entuumu y'obutemu obuzze bubeerawo okusiba abantu gwe ojjukira ebintu ebyava mu abantu abaasibwa abantu abattibwa mu biseera bya walk to work osobola okulowooza ku bannayuganda abattibwa mu biseera by'ensonga z'ebugerere 29 ebyo byonna bitudde wali simanyi oba gavumenti eno eyagala Mwami Museveni ave mu buyinza tulyoke tuteekewo akakiiko aka Truth and Reconciliation ak'amazima n'okusonyiwagana n'okutabagana nga bwe kyali e South Africa oba ye nga bwe yakikola ng'awambye obote ffe tulowooza nti nga tetunnatuuka ku kaseera ako katukole kyonna kye tusobola okutegeeza Mwami Museveni nti alina obuvunaanyizibwa okwakauntingira bannayuganda n'ekirala okulaba nti eggwanga lisa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ng'omuntu tebafudde ku kikula kye mukazi oba musajja ggwanga lye ndowooza ye ya byabufuzi oba ddiini ye ekyo ekintu kitubulamu ate ng'ojjukira y'ensonga yennyini enkulu eyayimirizaawo olutalo olwajjako Milton Obote y'ensonga yennyini eyatumaze emyaka 20 ng'ebibiina by'obufuzi bisibiddwa y'ensonga yennyini eyatutwala ne tuwandiika constitution empya era y'ensonga yennyini ze twogerako buli lunaku nga tufuluma ogenda mu bululu ne zivaayo mu bisuubizo ebyenjawulo kyekituteesaawo ebitongole ebikuuma ddembe ate ne tuteekawo n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ne offices ez'enjawulo okulaba nti munnayuganda alina ekitiibwa mu nsi ye. Ennaku zino ndi mu kurevisinga notice kubanga bw'obanga onoobeera omukulembeze legislator mu parliament olina okuyiga okusoma ebitabo ekyokubiri bino bye tukola siffe tubisoose. Ennaku zino ndi mu kusoma Hansard ku byaliwo mu mwaka oluvannyuma lw'akalulu k'ekinaana Dr. Kawanga Ssemwogerere ng'akulembeddemu oludda oluvuganya mu parliament yavaayo batuuka akaseera omwaka gwali gwa 84 najjayo olukalala lw'abantu abaali babuziddwawo abantu bannayuganda abaali babuziddwawo abantu abaali basibiddwa mu makomera abantu abaali tebamanyiddwako bbulire naye ekinneewuunyisa baluwuliza kirunda mu budde obwo Lwakasiisi ne bannaabwe nga otaddeko n'eyali president mu budde obwo Milton Obote
ebigambo ebitugambwa kati bye bigambo byennyini bye bagamba Ssemwogerere era kungu genda notisi zange ezo nkwokyeremukko ku Hansard nkuweeko olabe ebigambo mpuuga byayogera kati osobola n'okulowooza nti asangudde mannya najjuzaawo amannya n'asangudde emyaka najjuzaawo emyaka wansi Ssemwogerere we yasayininga ye n'asangulawo Ssegirinya kya Ssemwogerere ye n'agirawo naye bamuddamu bwe bati Milton Obote yagamba nti Ssemwogerere asooka avumirira abayeekera ba Museveni the bandits abali mu nsiko asooka abakole ki abavumirire era ne DP ejjewo kyegamba nti nno bagibba obululu era n'agamba ba Ssemwogerere nti bakozesebwa ab'amawanga gaki g'ebweru. Ekyokusatu n'agamba nti abamu ku bantu be bamubuuza bali mu nsiko na Museveni badduka wano kati Ssemwogerere azze eno atimbe ebbula ateekewo emboozi alemeze ensonga z'akalulu akaali kagwa mu ddiiro era n'amugamba nti nze ndaba Ssemwogerere wali badde weetegekera bwetegekezi kulonda okunaabawo mu 8 mu 5 nga DP etandise n'okugamba mu budde obwo nti ffe temusobola kutunyumiza kalulu kajja mu 8 mu 5 okusinga nga n'ebyava mu K8 tebinnakola ki tebinnaggwa nga n'abantu babuziddwawo. Obote bw'ataakozesa mukisa ogwo abantu 800 baafa mu lutalo lwa Museveni, ebintu byayonooneka, eggwanga lyadde emabega emyaka mingi nnyo, n'amawanga ge twali twenkana n'amalala nga tugasinga nga ga Malaysia ga Singapore ga United Arab Emirates kati ne gatuyitako naye Mwami Museveni yapikingira ddala ensonga eyo nga bwe yali egenda mu maaso mu Parliament, bwe yali ayogera n'abamawulire ku BBC n'agiwa n'agamba nti temuwulire ebiri mu Parliament, n'abagezaako mu Parliament okubanja abantu muwulira Ababote bwe babaddamu mu ngeri ey'okukinagguka, n'agamba nti bannange omuntu abulira atya mu nsi ye, gavumenti eremu etya okwakauntingira omuntu oyo nti ne bw'abanga egamba nti yadduka n'agenda mu nsiko gavumenti eri effective eba erina obusobozi okumununayo ne mu nsiko gyali negamba nti bannange kungu gwe mwogerako uno wano ali mu buyeekera n'ekifaananyi kino kikoze eki kivuddeyo owulidde. Museveni n'agamba nti naawe ekyokulabirako nti mu maka ewa nnyabo ewaffe ewakaguta empiso ke kantu akasingayo obutono naye ng'empiso bwe nakulira bwe yabulanga awaka nga tufulumya ebintu byonna ne tukunkumula ebirago emifaliso ebikunta ne tubyanika ne twera ekukuuzi ne tulisengejja paka we twalabanga empiso. N'agamba nti oba maama wange ng'asobola okunoonya empiso n'agiraba mu nsi mu nju omuntu eba gavumenti ki eremererwa okuproducingwa n'okwakauntingira abantu baayo. Ebibuuzo bye bimu ddala bye mubuuza nange nga simubuuza ng'amusoomooza wabula nga mugamba nti kino kye twogerako kisoboka era gavumenti bw'etuuka awo eba eyonoonese nti ffe abazira obuzizi entula za Parliament twakola kitono kubanga ye Mwami Museveni bwe yatuuka ku kino exactly ffe kye tuliko ye yali takyasobola nakubeera wano n'Obote yatandika kunoonya mmundu yatandika kumenya banka ne bakuba banka ne babba banka batandika kulumba poliisi ne batta abasirikale ne babba emmundu ne bagenda mu nsiko balwanyisa Obote kubanga we yali atuuse okuba nti government nti state was behind the disappearance of citizens kyali tekikyasobola gumiikirizika. N'olwekyo ffe strategy gye tukutte yeyokuba nti ate ffe tetukkiririza mu violence ye Mwami Museveni akkiririza mu kuyiwa omuki omusango era student wa violence yagiwandiikako ne concept note namba ng'ali mu university ng'agijustifyinga owulidde nti waliwo we yeetaagisiza in fact
era ye mwami Museveni ali ku recording agamba nti NRM is the master of violence. Neffe tetukkiririza mu kuyiwa muki musaayi kubanga abantu bakutte emmundu ne bakkirira mu nsiko emirundi egiweranga munaana wano mu Uganda ne batuleetera obukulembeze naye tebutuddeewo tebutuyambye bujja buli contaminated ffe kwe kusalawo nti we are going to use enkola yonna eri civil okucontinuinga one okuteeka gavumenti ku nninga etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo 2 okubuulira bannayuganda nti gavumenti bweba tesobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo then buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okugijeemera n'okulaba nga tugijjako mu buyinza bwe kiba kisoboka nga tetulinze wadde n'okwesuubiza mbu tulinze kalulu kaddako kubanga embeera eriwo tetuwa nnyo ssuubi yakuyita mu bululu. Gavumenti yabaanukula wawulira State Minister David Muhoozi General nga ekiwandiiko namwe ne murespondinga but the question is olaba wessuubi ansa ya kino ekintu teriyo ansa ndala eriemu kuleeta bantu oba abafu. Answer, the only answer is for government to produce the 18 people ate no basukkamu mu 18 naye tulisti katutandikire ku 18 yo bekkiriza kubaleeta nga balamu oba nga bafu. Bwe baleeta nga balamu bavunaanibwe naye nayo ewere nembe n'ogw'okuba nti ebadde bakuumiddeeyo nga tebavunaanibwanga. Bwe baleeta nga bafu evunaane ababatta. Ekyokubiri esasulire families ezo wakati mu kwetonda n'okuzza obujja ekisuubiza eri bannansi nti bannange okuva leero ogenda mu maaso kino tekijja kuddamu. But mwazeeyo honorable ng'abantu bano tebannaba kulabika era ne mukola demands za mwezi n'ennya mwagala wabeerewo Judicial Commission of Inquiry twalabye unconditional release ey'aba political prisoners abavundira mu makomera mwagala select committee ya parliament ku nsonga eno and olunaku olwaleero speaker yatuga nti leero agenda kusinkana ab'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga. So sigamba mbu nno tewali kyakoleddwa. One nebaza nti ensonga ze baali balowooza nti batemerako ettaka zaakomawo mu ddiiro zaazuukuse era mukyala Ssekajja kimuluma nnyo n'atuuka n'okutuuka okwogera ekigambo ekyobuwemu nti ffe tubuza abantu because bwe kibanga ddala mukyala Wangajja mukyala Ssekajja nsonyiwa watukola bulungi nnyo bwe wali mu kakiiko ako erinnya lyo netuuka n'okulowooza nti nno buli komishona bamuyita mukyala Ssekajja. Mariam Wangajja mukyala Mariam Wangajja yalaze nti takyasaana woofiisi eyo kubanga bw'agamba nti ffe twabuza abantu naffe tuli wansi w'amaki amateeka lipoota gye yakola eraga ekyo eruwa era n'amagezi ge yawa gavumenti thereafter because bw'aba yatumanya nti ffe twabuza abantu ate lipoota n'atatulumika ate n'okututeeka kuba kakati ffe baani ababuza abantu ate ffe ne tusigala nga tuyinaayina ate omukono gw'amateeka ne gutabakwata. Yes, n'obeera mu ggwanga omuli Prime Minister Nabbanja ng'ali ku likodi ng'ayogera ebigambo bye yayogera ku Kibalama naye era abantu ne bayagala omanyi teriyo nze ekintu kinnuma ng'oku to insult my intelligence. Omuntu okunsanga wano awisa olugayi mu nga nyambadde kooti eno eya brown naŋŋamba nti nno ya blue era n'akyogera n'obuvunaanyizibwa bungi nnyo aba asusse okunvuma okunjooga n'okuntyoboola. Tosobola kuddira bantu ku nsonga eri obvious. Ebigambo byogeddwa mu lulimi Luganda omuntu n'ayogera amannya g'omuntu gonna nti Kibalama John Bosco twamukwatira kakiri tuli naye era tumuvunaana kino na kino enkya n'okomawo n'ogamba nti Nabbanja erinnya yasimatuka yali tagamba oyo. Deputy Attorney General Mwami Kafozi yali ku mukutu guno gwa NBS natuga nti bwe kibanga Nabbanja yali ategeeza mu bye yayogera si bituufu kusaawa eno yali badde yastandinze that down nga Prime Minister because office bwe zityo
tezikkiriziganya muntu kukola bintu bitatuuse. Ezo offices za government tezibeeramu bakyakayiga oba bakozi ba nsobi. We are 45 million people. Tetunnabulwa muntu alina bwongo bubalansinga kwogera bintu bya nsonga kutuula mu offices ezo. Oyagala Debali. Olinde. Nabanja bwebanga government gyakulembera as deed of government business emwegaana nti bwe yayogera bifu abali n'okudda wabbali. Era bw'abanga Mwami Museveni akkiriza agambira ddala nti Nabbanja yayogera bya bulimba ye abali n'omusaakinga abali n'omugamba nti tuula guno omulimu. Naye kati ffe yefe abantu ababeera n'abantu nga babbya amabaati n'engeri ba minisita naye nga gwe kungu bw'obeera mukozi wa gavumenti gwe ne bakutwala mu kooti nti nno ovunaanibwa omusango gw'obukumpanya obeera ku interdiction. Yes. Oddako ebbali. Naye bwe mubeera ne ba political leaders abatabeera accountable ku musa impunity nti abantu muli awo batambula bw'anaatagambwako. N'olwekyo njagala kugamba bannayuganda nti kye tubagamba mukitegeere, kye tubagamba mwene ensonga mu bye tukola kyekyo bagamba nti eno ensonga nnene nnyo ate enkulu nnyo okugirekera ffe abaka ba palamenti. Wano we twagibaleetera twagala buli muntu waba asituka akwateko paati ye. Mwe nga bannamawulire twetaaga activism eya journalism kubanga kino kikwata ku bulamu enkya bajja twala gwe kungu. I tell you leave this condition to prevail. Oli candidate. Okay, one waliwo essuubi liriwa honorable. Ate essuubi liriwa bannaddiini njagala kusooka kugamba nti essuubi lirimu kya buli munnayuganda okuva mu nkola y'obwa tebinkwatako. Bino okugamba nti mwe mugenda kutuula eri mwasire palamenti as if we are hunting dogs. We are your representatives. Tuba bugamba abakama baffe nti basebo tubaki ensonga eno tugikomezaawo kati yaffenna. Bw'obeera munnaddiini tukusaba weelo ebisiyaga bibi naye teweebuzaabuza. Tujja kulwanyisa ebisiyaga nga tuli balamu. Sooka oveeyo twagala kuwulira eddoboozi ly'abakulembeze baffe ab'eddiini ab'ennono aba NGOs mwe bannamawulire buli bantu bonna in every sector nga boogera ku kizibu ekiriwo. Gwe singa omanyi obutemu obuli ku nnyanja gwe va ku bino nti babuzizaawo Kibalama. Omanyi ffe abaliko ebyobufuzi omusaayi gwaffe abantu bagubanja nnyo kirungi naye bw'olaba bannayuganda be battira mu nnyanja amagye kye gakola ku nnyanja UPDF sigamba mbu nno bano abantu nti oba bayingiridde gavumenti nti oba ki okutyoboola eddembe ly'obuntu we kutuuse mu Uganda. Omanyi nti mu Uganda muno abasuubuzi batwala kinnoomu kimugunyu ne Mwami Museveni ayinza okuba tamanyi nti bano bagamba emisana nti nkubira Nambooze ekiro bakolayo nabo ebyabwe ne babuzaawo abantu ku byattaka. Nze mukono kati nina omusango olunaku lw'enkya nja kubeera ku press conference babuzi omuntu wange bamubuzaawo wentaawo wali yali driver n'agenda Kenya ne basooka bamukwatire ye Kenya ne bamusiba mu kkomera ly'e Kenya. Olidde paka bakooti y'e Kenya yaganja ono mutayina musango ne bamuta. Afuluma kooti yasangawo emmotoka eriko number plate za Uganda ne bamusaamu ne bamuleeta paka ku Jinja Road police awo n'ayita mukyala we n'amulaba. Omukyala okuva eka ennaku ezaddirira okuddayo ku poliisi n'abooluganda abalala tebaddayo mulaba kati emyezi giri ena. Banoonya buli wamu naye nga obuuza oli yali munnabyabufuzi munnaffe nedda bw'obabuuza nti mulowooza ki nti byattaka. So ekizibu ky'ebitongole by'okwerinda we byonooneka ne biyingiramu bakyala kimpadde tebakoma kuyigganya ba byabufuzi bayingira ne ku nsonga endala ku mulembe gw'obbota abamu babattira bakazi abalala bibanja abalala bizinensi abalala mpalana za famire kubanga eggwanga litandise nti nyinimu bw'atoola ku nva n'abaana abalala basobola ozibba kubanga bonna bagaa nti taata nti yaziridde. Munnayuganda akulaba ku TV kuno honorable ow'emukono naye walala saawa eno yagala akole ki at the moment? Buli muntu yenna ku luhaana ey'ekitiibwa yatuwa engeri 3 zokka
omuntu bw'alaba ekibi kyalina okukola ekisooka akozesa emikono gye okugyawo ekibi bw'aba tasobodde ekyo akozesa omumwa gwe n'ayogera ku kibi naye bagamba nti bw'oba olina ku levo ya bukumpi kwagala kufaanana mukafiiri ng'obulayo katono okufuuka omukafiiri waakiri kitamwe kyemmanyi bannayuganda bangi ekyo bakikoze ekyokutamwa embeera eno naye ekyo tekijja kumala nakyogeddeko bannayuganda musaana mumanyi nti bannabyabufuzi bammwe fe abayitamu ku opposition tuba batono nnyo abatasobola kukwata bwa fekka kintu ne tukituusa eno ensonga oba tuli ku sipiikidde era ndi musanyufu nnyo sipiikidde z'abaana bangi kati mbalaba nga boolesa ku kino ekintu ekiri mu paalamenti abasomesa big up kansuubire nti nno tebabalumbagana eyo kubaga nti abaana tebakkirizibwa kuzannya mizannyo gya byabufuzi nga boolesa mu makanisa mu mizikiti mu nnyimbe ku mbaga buli wantu wonna mutuule mu lukiiko lw'ero si wanu muyise ekiteeso kuba kati obuuza ero si wanu eyeewa lusubi awali wasula kanatta muhammadi ne sempijja yuda yali etudde ku eno ensonga abatuuze b'oku kyalo ekyo musome ey'edduwa mutuyite fefe n'abannayuganda muwandiikire mwami Museveni ebbaluwa sipiika yatugambye mu paalamenti nga tumugamba tuyise nga paalamenti mu buyinza bwaffe nti tuteeke president kubanga si ffe tuteekawo commission of inquiry president yagiteekawo neffe twagala opportunity kubanga mwami Muhoozi ne Kayindo Tafiire baleese ebyabwe naffe ne tuleeta ebyaffe buli we mubeera ne sayidi bbiri muteekawo akakiiko tribunal neewuliriza buli sayidi zombi buli sayidi nereeta ebiki nereeta abajulizi commission of inquiry mwami Museveni yagiconstitutinga nassaawo omulamuzi kyetwagalamu nti buli muntu yenna alina ekyamagezi kweno ensonga oba kyamanyi ajje mu kakiiko ako akyogere ng'ensi yonna ekola ki eraba njagala kubuulira mwami Museveni na banne eiza bateekawo akakiiko ne tuwuliriza ebintu ebyo leero oba gavumenti yonna eriddako egenda kukabateerawo ewulirizibwe naye baali badde bamukisa nnyo okuba nti akakiiko be bakeetereddewo bwe baliwoleza muka gavumenti erijja bagenda kuba banafu nnyo ate nga nkubuulidde oyagale oba toyagala with or without numbers ekyo kigenda kubaawo akakiiko kaliteekebwawo okay golowooza kagenda kuteekebwa at the moment given ku byolabye mu parliament mwami Museveni omukisa benefit of doubt do you think he will let him do it do you think he will nze musabye akikole mumusabye akikole anaakikola bw'olaba nze musabye akikole bw'ata akikole bagenda kikola abalala nga yetaliwo yes ne bweriba gavumenti ne bweriba nga NRM nga bagenda kukikola ate mwewaza okuba nti kiri mukolwako nga tali mu buyinza ne bwali bamagombe that's not the good way to die teriyo mufu ayagala kubeera mu magombe ng'eno ku nsi bamuwozesa kutta abantu n'olwekyo kiri eri bannaffe abali mu buyinza okuteekinga obuvunaanyizibwa nga bwe babunyaga ne babweddiza bakole omulimu ogwo oba baguleke bannayuganda bwe batafune kuddibwamu ku eyo ensonga bajja kunoonya okuddibwamu mu makubo amalala ago ge neewaze eggwanga webale nnyo oli ku naye mukyalani teyagambye nti ye amanyi asobola okuta abantu mu Uganda ndowooza era n'okubatta namutulire yagambye eno paalamenti mwe temuyise ebyo nze muleke ngende njogere naye omanyi bwe muba mulina omulwadde awaka ne mumutwala mu ddwaliro ne bamugoba kakati sengaawo nava ekyannamukaka naga nti tugendeko ewa bwaddene oyinza okugaana naye tojjayo muggo n'omukuba kubanga nawe biba bikulemeredde kakati senga Triple A, Right Honorable Annette Anita Mo. Nalongo yagambye
nti kagende amanyi alina abantu abo in fact ye yatuyambye notuyamba fe batubadde tubuusabuusa nti mwami Museveni yalina bano abantu Nalongo yagambye kagenda amugambe olw'okuba embeera gye tulimu yakusoberwa nze sobola namugaa nti ogenda muleka n'agenda anti kati asobola okugendayo ng'agenda wa chairman wa kibiina ki amugambe munnange eri mugendi mu palamenti ekintu nkikwatiridde kubanga kakati mu butuufu mukyala speaker bamutumye omulimu munene nnyo omanyi okumala okukola ekikolobero bwe kityo n'ogamba muno ali ku bwa speaker nti gwe yiye engeri gy'otutaasa nze mbuuza abantu abamu babulira ku mannya g'abantu betumanyi Kanatta Yuda Kanatta Muhammad ne Sempijja Yuda we bali bakabula nze ntwala ekitundu ekyo mu Nuupu abantu bange bangamba nti Kibule ye yakoze eki ye yaleesa abantu abatutte baani bakanatta ndowooza bali tebamuwaayiriza kati Ronald Kibule muyambe muwe omukisa ku ssaawa eno yennyonnyoleko ebampaayiriza yes kubanga lwaki omuleka omala ova mu buyinza abantu balyoke bamunone babamubuuze ebyo bye byassa Ssebirumbi Mwami Museveni yasayiningira abantu 9 olunaku olwo ne babawanika kalabba omu kubo yali Ssebirumbi kubanga akakiiko akabuuliriza ku bikolobero kamuluma nti nga chairman wa UPC eyeruwero yetaba mu kutta abantu omu kubo lutamaguzi owulidde abantu taata wa Damuli gundi wa Kibalama bwatuse va mu nsi ng'agamba nti bwe muba munoonya omwana wange musooke kubuuza ani gundi yali minisita Galabuzi owulidde namuwulira n'omumwa gwe gwennyini omusajja ng'ali ku ndiri lwaki abantu ng'abo tobawa mukisa bennyonnyoleko kuba nze sisobola saagala basigale n'ekikolobero ekyo owulidde saagala basigale yes but this is an opportunity ekirala wasobola okuba waliyo abantu ab'ekyejjo nga babawa abasibe ne babakolako ne bakola ekyejo ne babatulugunya ne babatta teriyo omuntu munene nnyo gwe tasobola kuwaayo mikono gy'amateeka lwansonga Mwami Museveni alina n'omukisa ogusonyiwa omuntu gwe basalidde okuwanika kalabba basooke baveeyo bawoze then bagambe nti kati ekibonerezo bano bakola excess kubanga gavumenti yekutuma state yekutuma okukwatisa amateeka n'ebiragiro naye bakugamba olina kukola mulimu gwokka oguli lawful you must only implement a lawful instruction tebakutuma butumi nti gwe genda n'olyoka oganja nti Kim yantumye gwe wano Kim alina kukulagira bintu biri mu mateeka tasobola kugamba namboze bwajjaawo bemu olulimi kakati tosobola kunkuba lino ndi Ken yandagidde nawe oba munafu mu palamenti omwo tubonereza baminisita bangi betugyemu obwesige ng'omu kubo ye Saida Bumba balina amabaluwa nga Mwami Museveni ye yabalagira nene tubagamba nti mmwe nga baminisita mwalina obuvunaanyizibwa okuddayo okugamba pulezidenti nti byotulagidde bimenya amateeka by being so weak to advise and assist the president mwakola omusango eri Uganda era mwe mugusasula webale nnyo ku Sanyuka TV Sekanyolya nze Adam Kungondrebo bet namboze abantu kye basaana bamanye ate abantu kye basaana bamanye kino sikyerabira nga tonnagamba nti okolera mukulembeze wa ggwanga kintu kimenya mateeka manya nti ye amateeka gagamba nti bw'aba mu buyinza tavunaanibwa naye gwe ovunaanibwa ojja kuvunaanibwa ng'omuntu katuwummulemu katono bwe tukomawo Parliament yayisizza amabanja ga mirundi 3 ku lunaku lwokusatu wiiki ewedde omuli n'ennyongereza ya trillion za Uganda 3.5 wakyaliwo ebibuuzo bingi ku nsonga eyo jjuke nti ezimu ku ssente ziri mu nnyongereza eno about 2 billion I think zigenda kuweebwa okulambula ebigenda mu maaso ku ddwaliro liri Eriolubowa. Also, Mwami Kyagulanyi yakoze statements ez'enjawulo bwe yabadde ku mukutu gwa Bungereza. Again, debate nene nnyo ku nsonga eyo. Waliwo balowooza nti
yalabisizza ababaka be abawagira etteeka ku bisiyaga katujje tani